SB4 MEDIA tukusa ensonga tuzeeyo Ekitubulu nga olunaku lwayo kitulese kirala nga utabagamba nti oyinza okubeera ng'olina olunaku nga lwa birthday naye tuli bamukisa mulungi nnyo kubanga olwayiro fani waffe okuva edda kulwona tubeereddewo mu nsonga zonna Mr. Albert agambye olunaku lwayiro birthday ye era asazeewo tugiselebrating naye ne Madam Angel. Mr. Albert, happy birthday. Are you fine? You're fine. In the serious, she said, I'm celebrating a birthday now. SB4 celebrating. Era tweyanziza nnyo okubeera nga Mr. Albert yasoose. Celebrating and it's a blessing. SB4 banji de nyaka wewe kuvada kustora zinga ya genda kulia. Okay, tugende ku mukolo omukulu. Okay, nagamba tukona wenna ali eyo oyinza okubeera nga olina omukolo gwo oyinza okubeera nga walagadde okuddizaako mukama gye tuli eno Ekitubulu. Omweno erimu abaana abalina obulemu bwa bika bingi nnyo naye nga bonna Madam Angel yabeera nabo n'abeera nga abakuuma mu nsonga ezimu naye tusobola tumuwa credit kubanga munnange tekisangika okubeera nga abaana bano bonna abakuŋŋaanya si kyangu nnyo ayita mu kusomozebwa kungi nnyo okubeera nga ababeererawo olumu akasente kabula naye n'agamba naye era kubaira kitwese nga birthday ya Mr. Albert fani waffe kuva dda abajjukira emboozi zitwatandikirako eza Alice ne Ama otwamumanyira abadde mukwano gwaffe nnyo abadde musaale era nga buli nsonga yonna asitukiramu naye n'olunaku olwaleero era asitukiddemu n'agamba nti birthday tugikurize wano Mr. Albert. Naye SB4 manji de myaka 2-3 he's been doing wonderful things ne nangamba ze birthday and still celebrating ne yangamba boba ene birthday ora abaana bwe bati mbade muyamba ne ngamba nje celebrating kitegera kati leero ndi wano ine Mama Angel line SB4 nina abantu bona balungi so kitegera sala kwogera nnyo ebigambo byange. Okay, tweyanziza nnyo gwe wenna ali eyo nga Mr. Albert tweyanziza nnyo naffe okubeera nga otukuŋŋaanya wano. Twakugamba mu kavidiyo kaffe akayita nti obeera nga olinayo birthday yo osobola okutuyita ne tusobola okuyita tujja ne tucelebratingira wamu n'amazaalibwa go era nga Mr. Albert yasoose twafuna akasimu nga nti SB4 ndi ready tugende ne tugaba nayo tweyanziza era olunaku olwaleero tutuuse nga ye birthday ya Mr. Albert. Bano bonna bwalaba baganda baffe era tuzze kusala keeke omukolo gw'olengera wakusala keeke waliwo abalala batasobola kubanga batasobola kuyimirira nga bo batudde wansi naye kyona kyekiri tugenda kubanga tusala keeki yaffe tucelebratinge amazaalibwa aga Mr. Albert era tubale okuva ku 5 okay tubale 5 4 3 2 1 0 Happy birthday to you. Happy birthday Mr. Albert. Era tweyanziza nnyo okubeera nga
okkiriza birthday enobeera ogikuriza wano Ekitubulu ku Nuwazaka essomero lino ate nga ye home okubeera nga bavaayo okubeera nga baddukira abaana abalina obulemu waliwo abalina obulemu ku bwongo waliwo abalina obulemu ku mubiri gwabwe kati naye nga bonna bakuŋŋaanyizibwa wano nga abakuŋŋaanya ye Madam Angel era nga olunaku olwaleero tuzze kubalambulako akuzo how are you olunaku olwaleero tuzze kubalambulako nga tukuzaana amazaalibwa ga Mr. Albert tusanyuse nnyo so tuzze kulya birthday gwe wenna ali eyo totunyiiga nti tetwakuyise ku birthday naffe abadde nga surprise naye nga tulina okuliramu kasa tuli eno nga gwe egyoli omira womala akoze ku kamera nga bulijjo tuli mu kulya birthday kwegamba kino kijjobi Uganda wafa musanze atera okuba batera okumusanga mwanyide emyaka ebiri nga atunda apple era n'asalawo amuleete amukulu apple aziguze naye azigabire bato banne naye ng'ono naye ye gwe mulimu gwe bamasomo tegasi naye ebizu byo naye Amanya gange nze Nakato Angel nebaziza mukulu Albert okujja ku Noah's Ark n'atukola birthday no ndi musanyufu nnyo si kyangu okufuna omuntu asalawo okujja ali n'abaana baffe bano birthday ngeno naye waaba nti SB4 yamuwulira n'alaba mulanga eri abaana baffe bano n'agamba nti nze leero birthday ya Mr. Albert ngisazeewo gitwala ku Noah's Ark ekyo nkikwebaza ssebo weebale nnyo weebalire ddala ate era n'abali eyo mwenna mbakubiriza nti musobola okujja ne mukuza birthday zammwe n'abaana baffe bano kubanga abaana baffe bano abasinga tebalina birthdays because abamu babatusulira ku gate nga mumanyi abalala abazadde ne babatuleetera ne bagenda so twifuna challenges nyingi nnyo nze maama nze taata olumu obuvunaanyizibwa bunsukirirako naye nfuna abantu nga Albert n'abalala bonna abatukwatirako ne mujja ne mutuyamba tusanyuka nnyo kubanga si byangu okubaliisa okusasula ekifo abaana bano mwe tubateeka okubambaza okusasula emisaala gy'abasomesa obuvunaanyizibwa bungi otuuka ekiseera n'olaba nga bukuyitiriddeko n'obula n'okuggalawo naye n'obuuza ate wennaggalawo abaana bange bano abalungi banaalagawa naye we tufuna bamuzira kisanga mmwe tusanyukira ddala era twebaza nnyo SB4 MEDIA gye bayitamu bonna okujja okutuyamba ssebo tweyanziza tweyanzeege era mwenna tubeeyanza abakola kyonna kye mukola mwongere okujja okuyimirira wamu nange okulaba nti tuteeka enjawulo ku baana baffe ab'obulemu mwebale nnyo tutera kubeera mu Uganda naye obulwadde bwa korona bwe bajja
batulisa bubi ensi yonna yonna nate ffe tumufunyemu okubeera nga bamusanga wano singa si corona singa yadduka dda naye era nkubye n'akaama n'aŋŋamba nti ka vidiyo kali akayita yakuwirako nti tuli mu process wano olwakwedizaawo kusasula mpola mpola naye ng'ensawo SB4 MEDIA emyaka 2 n'antuma kino kyankwatako nnyo n'antuma ebbaasa eno njikuwe tunonyeza ebbaasa etubuze n'agamba naye ku nsawo agasseeko tweyanziza nnyo tweyanzeegesebo mukama akuwa omukisa okulaba nti ofaayo okulaba nti tulabirira abaana bano era babeera mu kifo kino nga tebagobeddwa weebale nnyo weebalire ddala nagamba tetenkanya n'abalala bwe banajjira amiina era gwe wenna omuntu ali eyo wano bwe tuli oba wano baganda baffe we bali si wa mukyalo ono si waffe nga SB4 MEDIA naye tulwanagana tulabe nti kyonna tukkirize ate siko tuleme basengula batwala mu kyalo naye tugule wano kuba bamanyirawo buli kimu setting buli kimu so enteekateeka yatandika dda nga twabasuubiza nti program egenda kubanga etuuka tulabe tukwataganyidde tuyambe tutya enjo okubeera nga tweddizaawo gwe wenna ali eyo esimu eri ku screen yo kogenda okubanga oyitira otukubireko tukuleeta wano n'oyogera ebisingakawo ne Madam Angel ne tulaba tumukwataganyizaako tutya kubeera nga wano atwalawo ebyangu naye tumalako okay nanga toyanziza nnyo umalo akozeko kamera nga bulijjo ate nga editor waffe Madam Angel not him but we need your support abantu bano ate ekikulu olina okuba n'omutima kubanga abantu balina ssente empitirivu naye ng'olina okuba n'omutima omutima SB4 n'omuwaayo 5 10 maze emyaka 4 maze emyezi 4 ku coronavirus sina ssente ziri awo naye neŋŋamba maani I've been supporting mpola amiina era tukyeyanziza okay tweyanziza nnyo sharinga katambi kaneeno likinga lekawo comment yo esimu eri ku screen yo kogenda okubeera bano wenna ali ubona wenna oyo omutwalo nga wala twaguddewo ensawo egenda kubanga tusobozesa okubeera nga taka bino tulisaswa neribaya nga liggwayo nga lifuuka lya nowasak esimu eri ku screen yo kogenda kubanga oyita okubeera nga tukwasaganya ekintu kino Madam Angel wali Ekitubulu gwamanye Ekitubulu ku Entebbe Road esimu ye gibawe 0772 377 283 0772 377 283 oba Airtel 0704 74 3578 yeah Airtel esimu za Madam Angel ozifunye omukubirako noyitirawoko n'omukyalirako n'abaana bano bakusanyu tuterogama ngomba yaffe terogama nti kyakizibu okuteeka akamwenyumwenyu ku ttama ly'omuntu neffe atesiko tufuba ne tubeera nga abaana ba nowasak tubateekako akamwenyumwenyu oba seffe nga ba SB4 MEDIA gwe omuwagizi ali eyo tweyanziza nnyo sharinga likinga ate era commentinga gwatandika kusubscribinga genda ku SB4 MEDIA YouTube channel Niga kapesa ka red kuliko ikigambo subscribe omalo ku subscribinga ojja kubanga wegase ku family ya SB4 MEDIA tweyanziza nnyo nze muzikulu kabagja omugeye sebunya bera bulungi weraba